munsaasire obwa bize bundi bubi naye mmanyi tebuli ku nze nzekka n'omusajja ono gumulaba akutte empandiiso naye mumanyi abeera bize ne Haji Umaru abeera bize ne Dorotia n'abalala bonna nange sebo mbaddeho oyima sente era yenvudde webale kulwana yenvudde webale kulwana waaw kati mpuliziganyizaako ne munnaffe Dorotia naye nansaba okwetondera simanyi oba mbadde mwawuliziganyiza naye antegeezezza nti leero bimukwatidde ddala nga bwe mpulira n'eddoboozi lyayogereramu liraga nti bambi abadde ayakola naye n'alemererwa obudde bugenda mu kakyayi kati yeetonda tokitya tugenda kunywa ku kyayi nze sirina nnyo bingi wabula nzikiriziganya n'ebiteeseddwa byonna tukyalindamu katono tugenda kukanywa kakyayi nzikiriziganya n'ebiteeseddwa byonna ku lw'obulungi bwaffe ffenna era n'embeebaza okubeera nti mubiteesezza konsaani yange enkulu osobola okukaleeta akakyayi mbadde mbategeeza nti obulumi bwe mbadde nabwo ku mutima bubadde nnyo ku nsonga eno ntandikidde wano ssebo eno ensonga gye ntandikiddeko obulumi bwe mbadde nabwo ku mutima bubadde nnyo ku nsonga eno kubanga emabegako bammemba ba taskinga ne munywanyi wange oyo ne Dorotia nga ba signatories abali ku akawunti yaffe olw'okuba twali tumaze ebbanga ddene nga tetuterekayo twatuuka ekiseera nga ssente zetuteekayo okuba twateekamu amaanyi nga zisigala awo tezireflectinga bulungi naye nga message zijja kati nga bimbuzabuza sibitegeera ndaba ziringa eziraga negatives ndaba amount erina kubanga yeeyongerako ate omuwendo gwe bayita mu message mutono naye bwe twaddayo ne batunyonya ne batugaa olw'okuba mwamala ebbanga nga temuteekako ssente kati ziri awo zifulootinga tezigendayo naye ate tewali asobola kukola ki kati kwe kutusaba tuddeyo tugizze bujja tutwale ebiwandiiko bino bye baatusaba Katonda yatubeera ne tukikola kyokka nesobola kufuna budde ate kufuna statement eno mangu nafunamu olugendo wakati awo engenda ewalako ono twawuliziganya ku WhatsApp yasooka kukuba simu nga teziyitamu naye nafuna omukisa nengendako mu ggwanga lya Turkey nemmalayo essabbiiti emu kati obudde era bwe bwannemera okukola kino naye Haji Umaru nkwebaza kubanga essaawa esembayo kino wanyigiriza n'okireeta nga ndaba kyekiyinza okutuyamba okugoberera obulungi n'okumanya ani atannatuukiriza ono abangi batenkana ki ono atuuseewa ndowooza kati tusobola okuinterpretinga ne tugoberera ekiri wano ne twetereza n'ono awandiika ebitabo byaffe naye kimuyamba okukuuma obulungi bikodizi zino n'omuwanika naye kuba kati n'omuwanika kumpi talina kyalina talina kyalina kati naye agenda kuddayo buto era kino kinini kyagenda okutandikirako mubuuza likodi zizi sirina kyemmanyi kati by time I think jamu ebintu bino kino ekita black book ba black book oteekemu bammemba oteekemu ssente zaabwe nga bwe zitambula n'abanja naye oziteekemu era bwe zitya okusinda kuba kati wano kino kiraga buli kasente akaaliyo era ku mukutu twali tukyogeddeko ne mukulu Sserwana ye yasooka nange nenziramu w'abaana atabuze so kati black book eyo etulage kati simanyi omu nga bw'ayimiridde oba mubadde mumaze okuyitamu nga bammemba abaddewo simanyi nja kusaba oyo Haji Umaru yatusiima ndooza okutegeera ebyaki ebya finance twetaaga okuyitamu tugoberere ababanjibwa tuyinza n'okuba tuzze ne ssente zaffe tukole ki tusasule nange nyinza okuba nga mbadde mmanjibwa bwe mba seerabidde kijja kunyamba omwezi mutumu gwa January gwakuna kati ekyankyalenje ng'okusingira ddala nti waliwo n'abaali bampereza ssente nenziteekawo kati ng'ezo no nezza zaawedde naye kati nga tulina statement eno kibadde kizibu okutereeza rekodizi ezo ate era nsubira ne ssente zaali badde na nnyingi okusinga ano naye
tuyinza okuba batutemako era olw'ebbanga lye twamala nga tukola ki tutereka naye kati kino okusinziira ku bwendaba tuyinza kunoonya ze muŋampu oba emitwalo 50 zino ssebo zaatuuka bulungi. ssebo mbadde nsaba tasikinge omuwandiisi ajje mu bammemba bamanye tubamuwa abammemba abali bonna ate obalina oba tobalina waliwo abataliina waliwo abalimu naye nga tebaliina anti so to them kati abamu ssente zaabwe ze zibadde ziyite abalimu naye nga basaba kuvaamu newe tagoberera kino tugenda kimuwa ajja kimaalinga ne kino kati kubanga financing ebisinga obukulu finance issues bammemba be baluwa nze bemmanyi neetandikireko sooka obalistinga oteetandikirako oba okoze ensobi nnene nesaolekawo ka space wano balimanya ogenda kusoosa sente ono onoogenda kukozesaawo onoogenda kukozesaawo nsobola okukozesaawo tujja kukozesa wano genda maaso nseeko lukongo musisi n'amannya agonna nago tugamakinga oba tugamasitande omuntu bwagakozesa obutuufu bwago wano David Mugerwa nera sengule pazi kundaga muntu wali saako sengule alina kundaga muntu asasu awandiika zawedde anti ng'ayasasu ate kati awo ogenda okugira olabe awandiika zawedde dolo eya daabo Dorothy ey'Olungereza Samuel Balamaga Samuel ate erya Bbunju siri sure oba akozesa n'erya Bbunju ayinza n'okubanga asinga kozesa lya Bbunju nalabyeko Bbunju Samuel Bbunju oteekako sente Samuel katutwale katusooke tuwandiike tutya ani asigadde tutawandiise kitegeeza yali badde gundi Victoria kulabako tutwaleko sente tugenda mujja anti tusootinga sente z'abalimu twagala kumanya sente z'abantu kubanga ne bwe twali tutandika kwaliko Sebuliba Joseph yawa sente eza gona account ezatandikibwako emitwalo 5 Sebuliba Joseph soko liteekeko tujja kulijjamu oluvannyuma erya Nandawula gateekeko kasita wali wayateekayo emitwalo 5 gye twatandika najjo kayigema bangi gebakonyeeko ni kesi yolowooza size zino wano size zino ezasooka Sebuliba Joseph ezasooka naye kaakati mu mbeera eyo okusinziira awo tekeko mwezi mwaka 2 bw'obalaawo gundi nga bona sente zibaatemako erogezo lyo waddeyo emitwalo 5 nga sente aba ayina addizibwa sente kubanga ayinza obutaddizibwa ekisooka nti si yekka yaba yateekako n'abalaba babatekubanga ffenna bazibattemako nga ze bazibattema zisukka mu 5 omu oyo aba tajja kudizibwa taddeyo nnene kubanga njagala ku 2 twatereka emyezi emiri ndabanga 2 ataali mu nnyo sente 2 twatandika 2 20
sente ezasooka nno abateekamu amaanyi zaali za 220 nzijukira Dorothea we yateerayo 15 egyasooka yateerayo nenandawula n'ateekayo oluvannyuma yateekwayo Dorothea then ate gino egyasooka yali naye gino egyasooka nagiteekayo naye nga Sebuli bayakola kati kyenjagala 220 gwali mwezi ki ndowooza gwa 12 bwemba siwubiddwa no gwali gwakubiri Dorothy yateekayo mu gwakusatu nga 19 kozesa obufunze bwegundi njagala buli mwaka kubeeremu emyezi naye mwami Mugero kantu kano mundeke ngende nkataputirewa mbadde njagala kyenjagala ye omuntu mu mwaka esente z'omuntu emyezi gyonna mugibe egisigadde gyonna nga tetwateekayo dash maye nti January gundi yabanja Febu temuli abanja kuba teri yateekayo ne zino because I want to find out omuntu abanji ba sente kubanga kyenazudde abantu abamu batuli mu maaso and we want to be at the same pace. Nze kyemmanyi Dorothea ali mu maasoko okiraba nange naali mu maasoko akantu kagenda tusiba nnyo ikyendabye twabe ng'essaawa zaagize ekyo essaawa zino ziri 11 ekyo keza ab'obudde ate obuzibu nze omukyala atera kubeera mukyala yakatuzigenda kudda kunywa kiraba nti bw'obanga wali otaddeyo nga naye nze kimanyi kikino nsaba okubeerenga ng'owebbanga natuuka kyabugazi naye kyensaba kiikino challenge gyenkalabamu tekayinza okutawaanya kati nga bwe tugenze wano awasoose nti osomyewo Joel naye nze nzijukira nti ono yali ani kyembadde ngenda okugamba anti kyembadde ngamba waka with chairman mu kiswakiti nga akantu kano kajjemu akantu koonoosindika ku mukutu nti Sebuli ba sente zezo gundi sente zezo abantu bategere sente zaabwe gye ziri of course ogenda kusindika statement together ebere followed up ekano kogenda okukola akali tutegere ababanjibwa n'abatabangibwa nga kyemmanyi mu mmanji emitwalo 3 naye statement eno wati nkulu ngezezaako wano ngezezaako gisikaninga ebyo nanze mutulaba wembadde mbalire kutandika gwa 10 ku mwaka oguwedde naye ekibuuzo kiri bwe kiti mwami Mugero sente zino temwazijjaako kuwanga sente ezo communication yange bagambye ekintu ekyo sente zammwe tetujjanga kuwadde nusu emu era yali badde eraga tekuliko ene wizi okujja nga banka yeyatemako kubanabyeko banka yeyatemako obusente abo charges naye tekuliko yali ajjeko 10 naye ate akawunti eno bagyongerako bumulisa era tulaba tebajjeeko naye waliwo eziri mandatory joint account waliwo eziri mandatory mugisaako ssente mugenda okuddayo nga waliwo akasente kebagenda babongera mugenda okubala kemwateekayo nga kalinyeeko kati ndabawo na bino commission on transaction advertising fees for inactive batulanga nalabyewo batusema ssente balanga kaunti yaffe gumugitundu balanga kaunti yaffe mawulire baziranga eziri dormant gumugitundu baziteekayo mu mawulire ne baziranga awo ne baliawo gumukitundu ne bakuyita n'otagenda ne bakuyita n'otagenda nga baziranga akati omusajja yatugaye kuleeta kyayinze yansanuulidde bwere teyali kakati mbadde ndaba nsaba chairman kati ekiri recent fenateekwa kuba kati save bali abategala ng'ogyeko October November gino nandi kati awo kimbuzabuza sente waliwo abateekayo ati tunaba kutandika kino October wetaaga okusooka okubalansinga waawo
wasente twalizuminga Gwekumi. twasasula ogw'ekkumi katusasula January. Okay, that is fine. Yes. Katwagala soka tu research. Kati bwetumanya abali emabega nga bakyali naffe sente ze batusingako. Very good. Ziteekeyo nazo tuzibalireko. Tuzasule fe abatazisina. Tuli mabega emitwalo 10 bolo tuba mabega. Tuba mabega. Ezi mabega oba tozina oba mabega. Kati ezo tuziwe. Kitwadde twagala ekyo. Ate oyinza okusanga buli muntu ali mu mitwalo ng'ata. Kubanga goli wana nga banno bali mu 5 ng'olina okukavalinga basange. Si bwe kiri? Naye ani agirina? Egirwa? Ani agirina? Egisukka mu 5. Egisukka mu 5. Kigenze mu 5. Teri agirina. Okay, Zawedde yateekayo 10. Teri agirina. Zawedde we yatandikira yatandikira ali mu 15 oba yayongerako n'atuuka mu 2 January 2. Naye kati jjukira zino zibajja batemako zino zakola ki? Lwaki ogitambula? Lwaki otambula nekka? Naye ndowooza ne bw'otazimpa sobola obubazi buli butandise. Nange kanjira nkuwa kubanga nyinza n'obutafuna budde bukola ki? Ayinza okugenda okukeberayo ng'ate mmanjibwa. Awo kampandiika abawadde mbadde ndowooza sikola ki? Mwami Mugerwa Umaru ate ekyo kigenda kubalansingibwa ddi? Ngenda kukwatagana n'ono ekinene ennyo kijja okutuuka enkya teruzibanga tekiwedde kuba olina kukolerawo ku nsi tewaliyo olunaku lwe bayita nkya bwe nkimanyi bwe ntyo manyi lwaleero enkya terutuuka. Kitegeeza tuyinza okuba tulowooza tuli mwana naye nga n'omwezi tulinayo omwezi emabega nga tuli mwana. Ekirungi ky'eno akawunti engeri gye twatandikamu ekuweddembe oba ofunye akasenteko gwe ne bw'oleega emyezi gy'esatu mu maaso n'owummulamu. Obujulizi bubaawo. Waliyo omulala agenda okumpa bakama ba kitegeeza n'omuwaniko obutakutawaanya nnyo olina ofuna ekitabo nti ng'oli bw'alodingayo n'akuwa obukakafu nti ataddeyo ng'owandiika ku kitabo kyo. Omuwaniko ekyo nali nange nakimusabako then bw'ojjayo mu wiiki emu kuba ekyamazima nafunyemu obuzibu naye ne ngamba nina okukola ki? Nze mbadde njagala kusooka kugatta akasente ako ke ninayo emabega. Naye ngenda wiiki eno ngenda kukakola. So osobola okukatunulamu wano. Ali naziweereza Zawedde ku ssimu. Kati waliwo ze yaweereza. Ono azijjukidde. Osobola okukagatta. Ono ssente bazijjukidde. Ndowooza ziizino wano kubanga waliwo mwaweereza emitwalo 2. Kati waweereza ssente wa Dorotia. Kati Dorotia naye n'ateeka mwaka ki ogwo balaga mwaka n'ateekako kyensuubira mwaka zeezo ziteeka okuba nga zeezo kubanga zaali za kuwanga era nakubira ggwe ndowooza nayogera naawe zeezo watuleetera ensonga mu ddiiro n'olugaa nti tugenda kuwanga. Kati nange nempeereza ssente emitwalo 10 ku ssimu ya Zawedde era gwe wagimpa ne nkuweereza message nti muweereza naye n'ategeera nti muweereza kuba namuweereza message naye ate tetwawanga. Kati ne musalawo nti kale zikole ki? Gwali mwaka gende ku akawunti. Gwali mwaka ki? Uyu mwaka mwe twakoma okuwangira yali 2022 Chapati 2023 ndindazi 2023 walalemedde ku 2023 okuwanga kwajibwawo mwaka ki? Okuwedde tekubaddemu kuwanga ogwammulo saaki mutumye kankiri kuba kozi oli 2022 zaali za 2023 zaali za 2023 kirangadde si kimutu wadde bamutumye waliwo n'omulala tatumiza adde alina kuleeta bino aleese musanvu Kati amanyi obunaku bwaffe amanyi ekibulowulo kyawe.
kyetaaga okwongera okuddamu okwetegereza obulungi. Kyetaaga okwetegereza ndabe kyenkubye kubanga tulina kiba kitegeeza nti gwe olina kgenda naako. Nze kandabe kenkubye. Mukulu Boshango ogyeko ebyemabega. Gino emitwalo 40 koli oba to nsasula October, nsasula November ne December. Kali mbadde njagala ez'emabega zinawaayo zigende ku guno nga beeraana kyembadde nsaba ensonga ya nsonga kuba zaali zakuwanga naye bwe tutawanga neŋŋamba baziteke ku akawunti. Gyali emeka? Gyali 10 namuteekako emitwalo 10 mu 13. Ensubira ssente zino okusukkako wano Nambulina eziri wano bajja kugenda naako. Nintwalisaba abuteke kuona wasabye amataago mukulu amata N'ebbunja alinako erya ssengule.